Paliamenti y'eggwanga Uganda eyisizza etteeka ku landlord n'omupangisa. Ani asinze okubeera nga weebwa enkizo ngenda kubanga mbikuwa. Amanya muzikuwa Alhaji Abdunnoor Munyami Shafik Lwanga. Eno ye Fit Media. Nkwebaza okubeerako, okusubscribing, okusharing, okulayikinga, okukomentinga. Wamu n'okubeera nti otwagala nnyo. Parliament eyisizza etteeka erikkiriza landlord okubawa ebintu by'omupangisa singa abatasasula mu Landlord and Tenants Bill 2021. Landlord ayina okuwa omupangisa ebbaluwa emubanja naye singa ennaku 3 n'omusobyo ziyitawo waddembe okubawa ebintu nga poliisi ne LC weeziri okubeera nga bajulira. Amyuka ssentebe w'akakiiko ka Physical Infrastructure Honorable Robert Kasolo eyaleeta ekiteeso kino agamba nti etteeka lino litegeeza landlord n'omupangisa balina okukola endagaano ng'omupangisa tannayingira nnyumba, kizimbe oba ekifo ky'abapangisizzaako. Etteeka lyongerako nti landlord alina okuwa omupangisa ebbaluwa eraga nti ayongezza ssente ez'obupangisa ng'ennaku 6 ng'ebula ennaku 6 asobole okuba nga addamu okusasula ssente z'ayongezza gy'emyezi 2. Ssente zongezebwa bagamba nti tezirina kusukka bitundu 10 ku buli 100. Oba osasula akakadde kamu kitegeeza oba osasula kamu 10 waba ayongezza, oba osasula emitwalo 10 obeera mu mitwalo 11. Paliamenti yonna yassizza kimu nga nkuyege nti ssente zisasulibwenga mu siringi oba ssente za wano mu ggwanga Uganda wabula si mu dola ng'abagagga abamu bwe badde bakikola oba bwe badde balambika abapangisa baabwe. Kino kikoledde okutaasa omupangisa abadde asasula mu dola ate ebadde erinnya entakira. Etteeka lino era lijja kusasuza landlord anaabeera aboye ebintu by'omupangisa ng'akabanga akalagaane tekannayita. Amanya muzikuwa Alhaji Abdunnoor Munyami, we bali kubeera ku Fit Media.